enze ndi mutuli bumu tuli bumu nga ttiimu enzikirize y'obuwangwa n'ennono eya tuli bumu Jumba ne kulanna maji bakulembera njirimu net sina kimpalanya mama Fina oli mu kibiina ky'abakulana kya tuli bumu kuba tuli bumu mu buwangwa n'ennono tulina kuba kimu era ne busobola okukyanga ne mama Fina ali mutuli bumu. Lwaki tuwagenda mu kya mama Fina? Nze nkimanyi nze mpulira nti mukulembeze wa buwangwa na nnono mmanyi nze simanyi nti alina ekibiina yali akiranzeeko Babudu ye yasooka babebe bakamiliyoni mu kuyimba bwe baba bamusooka si baakabi lwaki yetalinga bo aba yafuga bubi si kadonka muntu gwe yali ayimba nti ye mubi ye musajja yalina melody ennungi style ennungi naye bali baakabi kuba balemezaamu bafuga bulungi kwoli nkwaniriza yona gyosinzira okubanga ate otulaba subscribing gwa tulabira online kansubire nti nno bitambula bulungi tuli pad by bannaffe aba Rosemel Beddings basangibwa awo Kasubi ku bitaala nga kukikirira mu kikoni ku kizimbe kya Princess Complex bw'obanga weetaaga ebintu ebisobola okufuula ekisenge kye ekyenjawulo nga weetaaga amasuuka weetaaga duvets weetaaga bed cover weetaaga towels byonna bye weetaaga okubanga bifuula ekisenge kye ekirungi bannaffe aba Rosemel Beddings babikutuusa kale banoonyeeko ku Princess Complex osobola okubeera nga ate ofuna byonna bye weetaaga okubeera nga ate ofuula ekisenge kyo ekirungi kale pozi ne bannaffe aba Arapex Tile Adhesive oyo Cementless tiles osobola okugenda mu hardware zonna mu ggwanga nobeera nga ate omwefunira obanga weetaaga adhesive agenda okusiba tiles zo zibeere nga zinywerera ddala yes banoonyeeko kale nyongera okubanga ate mbabuuzaako yonna mu bitundu by'eggwanga gye mutulabira mwere kubanga ate mulaba kale naleero ku set tugenda kubanga tunyumyamu emboozi mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi n'omukulu Hassan Nduga bamweyana okwongera okubanga ate tumanye bitambula mu bulamu bwe byakolako ebiriwo lwaki bitambula nga bwe bitambula n'ebirala byonna tunasobola okubanga tugabanako naye mu bbanga tunasobola okubanga ate tuwangaalira wano omukulu nsanyusa okulaba weewaawo taata oli otya tuli obulamu nze ndi mulamu nnyo oli mulamu nnyo just obutono si bulwadde naye nga ndi mulamu kambuuze wakati si olinayo essubi ly'okusukka waawo mpozi nga nnoonya kukubwa bikonde balowooze embunze nsuza amajja olowooza amirise ngenda akyayita mu ghetto baba bajja kukubira bwereekateze ekikulu nze ekiŋŋaana okwagala ebyo mbeera mu physicals kuba fit ndi musajja mulwanyi ndi musajja muyimbi kati mbeera ntraining siina kufuna mubiri gumalako mirembe kale Hassan Nduga gwe tulina mbuuliza ku bantu bweza nnyo bazikulu babamweyana abasiraamu assalamu alaikum abalokole bazibwe mukama abakatuliki baaliyo mutuukirivu abawomukisa ate ne tugamba nti asinzibwe nga agulumizibwe nga atenderezebwe nga aweebwe nga ekitiibwa amawanga gonna mu nnimi zaago weewaawo amiina kakati omuntu ajja ttabulwa Hassan Nduga waali bamweyana waali bamweyana Hassan Nduga buli omu akola ddi kati essaawa zino olina Hassan Nduga bwenkoowola bamweyana n'alinnya ate olwo abazze kulamula olwoba olina mulala era agenda ovaawo nga muŋŋamba jjajja agambye kino mba sibitegedde awo batotabiikiriza ate manyi olina londawo kimu ebyomuwangwa bino amanyi kintu ekipya kibaddewo mu bantu naye nga bakiziika nga bw'oyinza okugamba kati kipya nnyo okutandika okuba bantu okutandika kukyembracinga openly oli nagamba ndi wa buwangwa ndi bwa buwangwa omanyi ekyaleeta okiziika bajjajjaffe bagenda ku miti nga gino omutuba ne bagukubakuba ne bakomaga ne bajjako olubugo ne balukolamu olugoye nga bakola olugoye lwa Buganda olutali mu nsi yonna olw'obuwangwa bwa Buganda kakati nga n'abanyankole balina ebikooyi byabwe n'ebyanze ffe tulina ebibbo naye oli bwe yajja yayagala otwagazisa eddiini y'ekirokole oba enzikiriza zaabwe endala ng'alina kuvumirira byaffe nti omuntu yafukamiranga mu ssabo nagamba bajjajja nsaba omukisa musabye ne Katonda nsaasire ate walina genda mu ekereziya oba mu muzikiti oba mu kkanisa kati eno nga balina okukukyayisa essubi liri omuntu waba alaba essubi lya sitaani essubi lyasooka okukyawa nasooka akyawa akayumba kano ke baakola n'akyawa embuga ezirimu nagaba bya sitaani naye gwe babigambya n'ateebuuza sitaani yaani sitaani bw'ogamba nti essaawa eno ya sitaani kitegeeza yagikola yaba sitaani
bugamba nti olubugo lwa sitaani kitegeeza jjajjaawe yalukomaga ku muti ya sitaani. Bugamba nti gundi omukeeka n'ekibbo bya sitaani jjajjaawe yabikola oba yabiruka oba maama we yaba sitaani. Kitegeeza sitaani ye ggwe. Okitegedde? Kyovula baffe buli muddugavu amanyi mbu abazungu bakabi alowooza mbu bo teri bamasiikiini mulowooza abazungu bakatonda. No, batusinga businzi magezi ne baagala ennono yaabwe ne bagitunda eri ensi. Kyova olaba Omumerika akwata ssente n'aziwa abazanyi ba firimu n'abawa ennyonyi n'abawa amayumba ne bakola firimu ng'olaba nga gavumenti yennyini. Kuba batunda nsi nti emmundu tezibulamu. Baagala kuzimira kifaananyi ekyensi yaabwe. Ekyensi yaabwe kyova olaba tutya nnyo Amerika nti ne mu firimu yeesinga. China mu tteke yeesinga kuba nnono yaabwe batunda kyabwe. Naye ggwe bw'oyagala ozannya firimu oyagala koppa ba Nigeria. Okitegedde? Wane firimu mwagala zannya by'abasezi byokka. Kubanga kyekyaffe. Ffe tuli basezi. Buli azannya firimu ayagala kulaga bantu mbu babalya ge babakooki. Si buli ali mu Uganda mbu musezi. Zannya firimu ogizannye ng'ozannya ennono yo ng'otunda ebyo Baganda boys London bafunye ssente mu nnono bayimba kalicha bazannya byabwe balaga byawano. Lwaki ffe abaawana ate tuweegulumiza mu byeri? Asene Nduga kenkufunyeeko njagala tubeeko ekintu kye twogerako mu bwangu. Enjawulo wakati w'ennono n'eddogo yeeriwa? Kati eddogo n'ennono biri bwe biti. Obwakabaka bwa Uganda obumanyi. Ssaabasajja Mulogo oba musawo naye ye nnambeemu kwe tutandikira akulembera obwakabaka bwa Buganda. Kabaka waffe yasibukako ennono yaffe kwe tugoberera. Okitegedde? Kitegeeza buli ayagala obwakabaka alina kuwa nnono kitiibwa. Kikugasa ky'okufukamira n'ogamba gunde maaso moogi ate n'ogenda mu erino yokyessabo mbu bya sitaani. Olwo oba Obuganda obwo. Munnono mubaamu ki naddala nga tuzze mu sayidi wano wammwe mu kusinza wano? Kusinza. Munnono mulimu ki? Kifuula ennono embi. Oli eddagala eryo lirina ebika bingi. Waliwo omuti nga bwe ngukozesa n'engulaamiriza olulimi lutonzi. Era n'omuntu akuwa eddagala gaye katusabe Katonda akole ki? Akuvumule. Lwaki akuwa akati akugamba yogererako bw'oti nti akati sike kagenda okukola olulimi lwo lugenda okukola ki? Byosabiddeko nkuwadde olweza luna. Kiyita okulaamiriza. Okulaamiriza. Kitegeeza bw'olaamiriza nti Nduga afe nja kufa. Bw'olaamiriza nti abe bulungi nja kuba bulungi. Eddagala eriroga ate lyeriwonya. Iziza munnono mulimu okuloga. Bw'omuntu osobola anti kati essaawa zino gwolooza buli alina emmundu mutemu. Eriya girina nga wa self defense. Eriya girina nga ye mutujju. Eriya girina nga ejja kukuuma bukuumi ggwanga. Kati n'ennono mulimu agirina nga mujjanjabi nga yaweereza bajjajjaabe mugabi wa mukisa naye nga si mulogo. Kati mu abantu abajja mu mbuga mmwe mutulemesa n'ogendewo omuntu nga ye yanoonya ssente n'ojja ne miliyoni 5 jjajja gundi yankola bubi naga tumukole ki jjajja afe ng'alina okukola eddagala oli afa ali 5 zo. Kyekifudde abantu abalogo so nze aweereza bajjajjange mu butuufu bwabwe nze siroga. Bw'ojja nga njagala kutta gundi kugamba genda bakuwa eddagala naye bw'oba olaamiriza ojja kulaamiriza gwe kennyini nze Nduga nzita Katongole njagala afe ne Katonda avunaana gwe tavunaana musambwa gundiko oba nze. Otegeera ddi nti nno oli kati gw'oliko ki? Nze ntuulwako emyoyo gy'abajjajjange omusambwa sobola otuulwako ejjembe oba omuzimu kubanga omuntu bw'afa. Ogenda kuŋŋenda waawo. N'amayembe gye gali nga g'abantu. Ne Bayibuli egoogerako. Ejjembe si mulya mmere. Bayibuli eyogera ku mayembe. Senga tegaaliyo okuva dda yandigoogeddeko. Egoogererako. Gwe genda osome Bayibuli oginoonya. Omanyi abasumba bwe bajja mu kkanisa babasomera wano. Twala ekyamagero kyo. Yesu atambuza bigere eri munda tebasomaayo. Soma Bayibuli ogitegeere. Okitegedde? Kyova olaba abasoma Bayibuli bangi naye buli omu musobola okusoma ekigambo kimu buli omu navuunula kiki. Bayibuli egambye sooka onoonya obwakabaka bwa Katonda ebirala biri kwongerwako. Gw'abadde omusiru atakitegedde okeera kuteeka wali buleega bw'otembeya n'ogenda mu kyaki oyere oyere. Ku Sande bwetuuka ng'oga pasita oba n'atuwaayo 1000 n'ojja olabe oba pasita n'akuwa gw'abadde takola ayire ekkanisa. Pasita olujja asooka kugamba Bayibuli egamba ataakole n'okulya taalyenga oba okyamusabye mu byawandiikibwa makubira. Kakati gwe soma Bayibuli weetegerere. Nze nategera eddiini. N'ogyetegereza. Njyetegereza.
omuntu bw'afa afuuka mwoyo gwe bayita omuzimu avaamu omwoyo omubiri n'aguleka olaba omufu talumwa abanga bw'oweebaka e Masaka ng'oli bwereere n'oloota ng'oli mu Amerika oli mu suuti n'omufu bw'aba kyova olaba nti bw'ogenda n'okaabira ku malaalo aba ayagala kujja kukutuga akutwale kuba ye alaba ali bulungi gyali kati ate ejjembe waliwo amayembe ge tuwanga obuwanzi nga tugawanga amakozi ga ssente simugana amazadde nga baagattagatta emiti ne bawanga ejjembe ne lyogererawo mu bbanga ne wabaawo amayembe ag'obuzaale n'obutonzi agabeera ku mibiri gyaffe kati ejjembe lyo bwe likolera ku mubiri gwange ne linninnya ne likola okukola ku bantu basatu ogenda okumaliza nga gwe oyagala kufa kuba likozesa maanyi liba ly'amaanyi kyova olaba twatandika okugajja mu mutwe ne bagajja ku mutwe ne tugawanga mu ndege kati nga gwe otuula wali n'olikoowola ne lyogerera wali kubanga tugajja ku mutwe ne tugawanga mu ndege kyova olaba n'ababbi we n'ababbi we baalabira nti oli bwe yamanya nti amayembe bagajje ku mutwe bagazza mu ndege kati yajja n'akulimba ateeka eri omuzindaalo nawayalinga eri eno kati ye atuula wali n'akola jjajja kati omuzindaalo guli owuli ajjajja ayogerera eri bwayogerera eno kati ogenda okulaba nga babbi so kati ffe abamanyi ennono bwe ntuula mu nzimbe y'amayembe nze mmanya otudde wali nemmanya nentuula nti oli atudde wali bwe lijja mpulira lyogerera wa nendibuuza ekibuuzo oba oyagala okumanya nga ejjembe nti lituufu gera nga lyogera ogire bwoti weekyusa oba osituke olaba oba teriikusabula ekiboobo oyagala tutta naye omulya mmere bw'aba muyaayi tajja kukulaba nti oba oyina kyokoze kubanga eri mpewo eraba ne bwemayembe tegagala kusituka nga googera bali basirikale kyovula bakolera mu nzikiza tegagala kitangaala kati bano ababbi we bamanya nti gakolera mu nzikiza babeera bakozesa enzikiza eyo ne bakoleramu ebyokubba so kati gwe ayagala omumanya nti jjembe ettuufu gwegera nga lyogera okole ensobi oteekeko essimu yo bwetolwani abakuba oluyi muganda wange nje nkutwale anti ojje ne kamera yo ssebo ojje n'essimu yo ogirekeko ojje n'essimu yo yetuukidde tanyuma tabangufu asa ninduga azuula ddi kino kyakola nti alina ebimutuulako kati naawe kennyini oyinza okubeerawo ng'empewo tezikulinnyanga n'ogamba sibirina naye ng'oluusi zaasiima ggwe mu kika naye olw'okuba tonnaba kukolebwa mikolo giri zikyaganya okweyoleka kiba kiyamba kiba tekirina bwe kiyamba kubanga gweosobola okufuna ebizibu ng'onootuuka n'okulowooza baakuloga naye nga bajjajjaabo bakuyina kukuwa bizibu onoonye ekikutawaanya bakugamba empewo ozitereeze zo zeeyoleke so kati abamu bafuna ebizibu n'alowooza budogo naye nga mpewo kati ate n'ababbi omuntu asobola okukuloga okukusiranya n'akulogera mu mpewo zo kati nga buli musawo bwakukolako alaba mpewo kumba eddogo kati ffe ababimanyi twawula nti ono mpewo yennyini emutawanyi oba alimu eddogo so kati gwe osobola obeera awo ekyokuba nga empewo zo tezikulinnya tekitegeeza nti mu kika teziriiyo gwe ziwa ekitiibwa mu kika zibaako gwe zaalonda tazaalibwa era ogutazaala ogwasindikibwa okuva eri Katonda mwoyo ogutazaala ate guzaalibwa wuliriza kye bayita malayika nti omuzungu bw'ayita malayika gwe si bw'olina omuyita omuzungu kyayita malayika omuwarabu manya omuzungu kyayita angel omuwarabu kyayita malayika kitegeeza malayika kiri mu luwarabu kiri malayika kya luwarabu n'abaswahili bakikozesa naye ng'omuzungu ye kyayita angel kati ffe olw'okuba twagala nnyo okwefuula abamanyi osanga n'omusomesa yatikkirwa amanyi n'omubuuza angel kya luzungu kizze mu Luganda n'agamba malayika naye nga malayika yakula akiwulira tamanyi nnimi so nga ate malayika omuwarabu kyayita malayika omuzungu angel omuganda akiyita musambwa omutanzania kyayita ejjiini omulundi kiteego omunyarwanda nyabingi omunyankole kyayita abacwezi kati mu bacwezi abo mwe mubeera nakayima kaliisa ffe mutuyinamu mu misambwa ddungu baani balubo wabaani otegedde tuyina amayembe so tuyina kuyiga nnimi tutegere Katonda nti oluwarabu si ddiini n'emekka eri abatali basiramu kaakati ebyo nga bw'obinnyonnyodde nzijjamu ntya empewo ezange kati empewo zino emisambwa tegyawuka emisambwa giriko 999 amayembe gali 777 bw'ozaala abalongo oba ozadde be bakulembera emisambwa abalongo oba ozadde misambwa naye dda kyovula baakolanga emikolo gy'okubaalula naye kati mubatwala mu kkanisa ne mutafuna mikisa ng'edda omuntu wazaala abalongo aba afunye ssente
so gwe empewo zo egyo emyoyo gyensinza newammwe gye giriyo balubowa gye bali Baddungu empewo ezo ziri mu bulinju nga woowulira nti malayika eri mu bulinju okitegedde enjo kiri mu buli maka wabula emyoyo egyo nti gwe muba mumanyi nti ewaffe Ddungu gwe musambu omukulu gwe tusinza mu kika kyaffe kye bayita omuzimu omukulu nti jjajjammwe omuntu eyatandikawo ebyobuwangwa n'ennono mu kika kyammwe omuzimu omukulu era omuntu atereeza empewo zo alina kuyita muzimu mukulu agubuuza empewo nti omwana ne waba yali wa myaka 10 nga yabitandika tetutegeeza famire yammwe nti jjajji yabazaala wabula yatandikawo ennono gwe bayita omuzimu omukulu ogw'ekika kati bwe tumuyita yamanya nalina amayembe 6 ku mayembe 7,777 osobola okuba nga mwalinako amayembe 2 oba nga mwalinako amayembe 10 emisambwa muyinako mwasinzanga Ddungu Lubowa Kayizi nga bemugabula so kati emisambwa egyo bwe mumanya nti ewaffe tukozesa Ddungu na Lubowa na Kayizi muba mubagabula naye emisambwa gyonna giba gisobola okujja ewammwe n'amayembe muyinako 2 naye nege mutayina gasobola okukola ki okujja kati empewo ziba zifaanagana era kyovula tubayita abanywanyi b'emikago ti nze nsobola okugabula lubaale mu lujja lwammwe nankolera ssente kyovula bwe mpasa omukazi mu lujja lwammwe nsobola okukola emikolo ne mwambaza mba nyambaza mpewo zammwe nenkola ekijjulo nengabula akatta mukago kyovula bwe twagendanga okwanjula nga tutwala ekita ky'omwenge ng'era bwe mugenda mu nnyumba y'abajjajja nakati nga mugenze basooka bba wakatta mukago gye mugenze okwanjula nti mussa omukago n'empewo zaawo muwadde ekita ky'omwenge kitebuli ekibadde kyesibye mu famire zombi okitegedde kati ennono twagisula busuuzi kyovula bembalala tosobola kwanjulayo mukazi nga tolina byanzi kuba nakayima kaliisa b'amata mutwala ente embalala kuba balunzi ba nte kale kansubira olina kyofunyeemu emboozi z'abaana abamu batera okutya okuziŋŋanga naye ate maybe ndowooza nti watuufu ow'okutandikira kale okyali kusaba official tuli powered by bannaffe aba Rosemary Beddings ogenda basanga awo e Kasubi ku bitaala tunula ekyemmanga okukikuba ekikirira mu kikoni ku Princess Complex bw'ojja obbasanga osobola okuba nga ogobera ennamba gye ku screen yawo mu squeeze back n'obeera nga ate obakubirako owongera okuba nga ate omanya ebisingawo nagamba nti buli w'omuwagira oba owagidde oli Madam Custodian ate akuzannyira mu promise eya Aromatic Entertainment kale tulina Hassan Ndugga tugenda maaso nga tunyumyamu emboozi I believe tunaamalira emboozi eno nga bingi byotegedde era bingi byobadde tomanyi byojja okuba nga ate otegedde Hassan Ndugga of late naliko naawe twali emulagaawo oluvannyuma lwa bannaffe abaagwa Kabenje first of all omulimu gwebale bweza nnyo mwebale kusiima however gye byagenda biggwera abantu abamu abali sensitive ne bagamba nga tebiggwedde bubi nga eyayamba alumirizibwa neyayamba era n'alumirizibwa nga zaayo specifically bino byonna ebiriwo gw'otandikirawo bitegeera nti bitandise okwonooneka nze bwe nali nkula mmanya nti ebiseera ebisinga ewali ekirungi n'ekibi kibaawo nali mbisuubira lwaki gwe yakola obulungi omanyi lwaki nabirabirawo nti nga naakatandika olunaku lwe mwasooka okujja mmwe walabako omuvubuka muganda wa Limpe yali ayagala okulwana n'abamawulire namuwulira ndooza buwulire n'abaasooka okujja nga mukyala we yatuuka agamba baleka baluutinze ssente kwegamba bwe nawulira statement ezo namanyirawo ekiddako kwegamba namanya entegeera y'abantu nemmanya bye balina okwogera kati sikyayagala nabba wabudde kyovula bannabitadde mu luyimba asiima atwala luwuliriza ategeere lwabo abansookako omuntu ajja kugamba nti Hassan Ndugga mulamu yinza omanyi buli bwolaba ku bipya n'olaba Kabenje n'olaba omusayi n'olaba biki osobola okubeera psychologically tortured naye ate gwe osigala oli mulamu physically ng'oli mulamu ebigambo bino ebiyitiŋŋana abantu balina endowooza egamba nti gwe ali mu position etegeera okusinga omulwadde gwe oli mu position etegeera omulwadde nti ayinza okuba yagwa ne Kabenje n'afuna obuzibu kubanga tekinnamanyika bulungi mu byonna nange olimu ku blaminga family ne alimpa ekyo tekikugirangako bwongo nti ayinza okuba alimpa Akabenje kamuyisa bubi n'afuna n'obuzibu era mbadde nga mbyogera nti omuntu yenna ng'akubiddwa kalifomu era nze mbadde njogera mbadde mpunzika nnyo nga mbagamba nti alimpa temumunenya biyinza okuba ebintu bibiri nga kalifomu
yamuleetera okulogotana n'avaako ate oluusi ne bana abatukyalira balina entegeera kati famire eyinza okugamba wano wetukolera ssente nga yeesolooza mu buyambi nga ye ali mu ddwaliro naye ngaababe bafuna ate ne bano bamaneja bamanyi okulobesa oli nagamba kati oli ku kitanda ogenda kulwayo oluyimba lugenda kuggwako kati weekuumire mu mawulire nga balina kutabaala oyo gwe basaanye okutabaala basobole obeerayo kati ebyo byonna biba bisoboka so kati nze sigamba nti aninako olutalo era simulinako olutalo wabula olutalo nduyinako abo ababeera naye abamulumba n'abo abamugjamu ebigambo okubituusa gye tuli kuba omuntu bw'abazze nammwe abamukamera zino mulina ekizibu mulina omuze sobola okujja wano n'ojja n'ondoopera mwanje nti yanvumye naye nga tannanvuma kati nze bwe mba musiru nziruka mangu okwanikula nenzizaayo agenda okuwulira nga nze nasoosa omuvumo kumbe mmwe mugunkubye kati naye ayinza okuba abatunuzayo ku kamera be bamusimaasima okwogera ebifu wali wagezezaako okuddamu okumutuukirira kuva mwayawukana mu ddwaliro okuva we bamukyusa mu ddwaliro nagezaako okwagala okugendayo naye ebigambo ebyo byantomera neŋŋamba nze bwe nzirayo ate ne bagamba nti n'akasimu ke twaleseeyo abajjanjaba twasanze akatutte kati nange neŋŋamba omugezi yeesibireewo we tulisinkana mu kuyimba kale ate tuba tuli awo naye ndaba neŋŋamba naye bagamba oli musajja wa ntalo oli musajja wa ntalo ayagala ennyo entalo era tekyakubeeredde kyangu okukakkana ng'okubyemu n'oluyimba omuntu nagamba tubale tumanye ebintu biwedde naye omusajja era akubyemu n'oluyimba lwaki oyagala nnyo entalo lwaki oyagala nnyo ebintu ebitaggwa nodda okuyimba ate nze saayimbidde bali nayimbidde mmwe kyogamba gwe toyambangako toyambangako buli omu yakusiima kaakati kiriwo ekiti nti gwe oyinza okuba nga be wayamba tewabalondoola kuba oyamba n'olekaawo nyefe olw'okuba embuyaga efu wayimiridde bw'oba ow'amaanyi buli omu akuteekako amaaso okitegedde ate gwe tebajja kukwogerako nze bwe nali nsitula ebyuma nga ndi ku William nsitula emigugu teri yanjogerangako kati banjogerako kuba ndi w'amaanyi mu ggwanga kati essaawa zino nze okuyimba oluyimba gwe mulimu gwange nti ensobi ono gye yakoze mbadde nnyina ogiyimba naawe eyayamba n'oli eyayamba n'omulala eyayamba ne bamuyisa bubi abantu abagenda bakola ebyo bamanye nti kye bakola si kituufu omuntu akuwa olukumi nga si mwana wa nnyoko omuwanga ekitiibwa kuba naye aba alina beyandiziwadde okitegedde so nayimbidde eggwanga lyonna kyovula oluyimba lwanyumye ne luddukira ku supiidi lwa nsonga nti buli muntu alina gwe yayamba ne waaba mulimi ne waaba wa capati eriyo n'abaagobwa ku mirimu nga gwe yaleeta akole yeyamugobya eriyo abali mu maka nga yajjanga awusigaalo ne bagobamu nnyinimu kati ebyo bye nayimbye nti abantu tebayambika olowooza lwajjidde mu kaseera akatuufu nga waliwo omulwadde wabadde oyagala ndufulumye mu kampeyini lwa byabufuzi olagamba munaye soka nindeka alimpa amala okuwona nemekulabikanga ye gwe nnumya ddayiri kuba ye mulwadde bwe mba siina laavu bwe nfuna gwe nkwana nampa laavu lwaki sigiyimba mu budde obwo era balaava boyi mubalaba bayimba laavu nze atalina bya laavu ebyo munyimba message zibuulirira bantu mumpita lava boyi nti nalinda ebyo nze nnyina kuyimba ekyo ekiriwo kyova olaba bwe nayimba bya muzeeyi Kaguta onvumizza muzeeyi Wummula omulembe omuguta nenyimba tamwegenda nenvaayo mulukomye gayalo nenyimba simanya leka ntuuse okusomesa ebintu bizibu nti ku lw'omugugu buli luyimba lujja ku message yalo yiga Wummula mirembe ontegedde nyimba ekintu buli luyimba nduteeka we lujja nze siringa bano bajja kubanga asiika capati awulire embwe ate amandazi ge gasinga dduka ayimbe asiika amandazi nze nkola ekyo kye natendekebwa okuyimba okuzaale okusome n'okukopa ebyanjawulo nze nyimba kizaale kyovula nze okuwandiika oluyimba nsobola odduwandiika essaawa 2 ate nendekaawo ekitabo nenkomawo enkyanga ate ndukujjukiza gwe yasigaza ekitabo gwe nyinza okuwa oluyimba eriyo omuyimbi gwe wakolabo n'omuwandikira oluyimba n'olumuwa n'amala ewiiki ezi akyalukwata ate amala awuliza ebidongo naye nze gwe ŋŋamba tayito yokka titugenda kuyimba ku Walumbe saagala kumbula Walumbe akola biki nze mba ntandikiddewo kati bwe mba nfunye ekigambo abantu tebayambika oyagala mmali ate kulinda mwaka gujja nkiyimbeko olina obuzibu n'Abdulmulaasi bifo bino binanga bibadde nga tebinaba wali obibaddeko n'obuzibu n'Abdulmulaasi wali owuliddeko nti nnyomba naye nze musajja gwe mbadde neegomba n'okukyalira mu gyasula ngende mugambo waayi mwakikubanga mutya mikati akyakikuba simulaba nze bamuntimba kuba mu byalo eyo ssebo
anti ndwawo gendayo nze omuyimbi wakatonkamu atakuba mu byalo oba mu bantu gyo baali badde abamala n'asimbula January n'adda December Christmas nze ekibuga serebu w'e Masaka tatunda Kampala serebu w'Embalala Kampala taba wamanyi naye serebu w'e Kampala buli Uganda n'ensi yonna abagiwambye kyova olaba okuba serebu mu Uganda ne mu nsi yonna olina kujja Kampala mu central n'okuba hit baserebu gye bali Embalala gye bali ebundi bujjo gye bali bw'obalaba batunda wano eno ye central kati gwe bw'obeera mu kyalo emyezi 6 nga tozzeeko Kampala onaabeera otya owakabi Alumulasi yakulaba n'agamba nti va mu kusekerera b'osanzeewo kubanga naawe osobola okugwa ekibi kyogerwako embizi simba nange nayimba nkimanyi nti okuyimba kisanja kiggwako bw'ofuga obubi ogwa bubi bw'ofuga obulungi ofugenda bulungi bebekulu Guyinza olaba nti Chameleone yakolanga effujjo naye abala ti obuwangazi bwange mbuteekewa kati abantu abamanyi nti okuyimba kisanja kati Bobby ali mu byabufuzi Walukaga ali mu bwa meeya nze ndi mu mbuga yange ne bwongana ndeero nti toyimba abalwadde gye bali ngena n'enzijanjaba okujanjaba kaliya okujjanjaba nagwo mulimu nina eddwaliro ly'obutegeeza nti okola ssente nkola mponya wenkola lubaale jjajja yansindika kuba mwavu bw'oba jjajjanga agaba emikisa lwaki tasooka kuwanza badde manyi abantu bajjira bwe no bajjanjaba ne ngulira namagwe etyubu wensula be bagulawo anti yennono kyova olaba abasumba abasolooza mu kanisa temubayita abayaayi omuntu aguze obutebe aguze ettaka ataddeko zitenti aguze ebyuma ng'ojja n'ebizibu by'otendereza Yesu asaanidde ofulume ogendera awo wali gutoyi gw'oziyonja amabaati gwe wagagula kyova olaba mulina okuwaayo maintenance ya church ez'okuzimba ez'ekiweebwayo 110 omusumba takola talina mulimu alya kummwe kati nze bwe mba nsiibye mu mbuga nzijanjaba abantu 10 basiibyewo empewo zindiko n'obudde obuli ab'ombuze zinsiibyeko oyala nnyinyuka abaana bange bali ekinga gw'osiibe nkujjanjabye ogenze Nasa ndugo mutajja kugamba naye naawe bw'obanga omuziki gw'okuba ddala gutambulanga mu bantu gutambulira ddala gufiiringa obudde w'okudda mu kusamira wandi bujja abayimbi abali bize kati wano simanyi muyimbi saagala kumentioninga amannya naye omu ku bayimbi abasinga bookings obudde bw'okusamira empewo anaabufuna ddi ng'alina ebivule by'okuba mubuuze ye kennyini omuyimbi oyo asinga okwetala mubuuze bw'aba talinayo bizinensi ndala bbali omanyanga nti naye okugwa kwe kugenda kuba kubi wadde abifuna nnyo okuzimba amayumba kisoboka bw'oba tokoze bizinensi eno zaffe za botiki bukyobo mirimu li mu mirala zimba emizigo omanye nti ne bwe ndituula eka bagenda kujjanga abapangisa bampe naye ate ne bw'oba n'abapangisa kyogamba ogenda kulindanga lwona abasolooze abaana bagende ku ssomero balye banywe bajjanjabwe olina okubaawo n'akaduuka akaleeta omulimu kati nze eddwaliro nkoze eddwaliro ly'obuwangwa n'ennono eddwaliro ery'ekinnansi ojja kusangamu sabuni wa abo ebizigo osangemu eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ery'omukisa kati nze ojja bigula ssente ekitegedde ndi mu kukola supermarket ey'obuwangwa n'ennono big supermarket ey'obuwangwa n'ennono okitegedde ojja kujja ogula ebintu by'embugozi ogule amafumu ogule biki eyo business tolowooza nti bino byenkola mbuze ndi mu katemba nga bano abalimba eby'ennono mbu buli alaba nti empewo wezigwa abantu basanyuka mbu nange nnyimba kusuula bantu nze ndi mu sawu nina certificate awo nga tumaliriza kwa Budumulasi omuntu ajja kubuuza ekibuuzo naye gwe ayogera Budumulasi watuuse otuna mu kaliyayo wamutuuseeko mu hafu we yagwira kale waba yagwa nze muvumye wano wali omuntu ayogera n'osirika busirisi buli ayimba ayina kunoonya Chameleone we yakoma gwe Chameleone kyogamba yenkana ne Judy Butcher yenkana ne Pepe Kale Chameleone bebe cool lutalo ndugga abudu andi waliwo omuntu ayogera n'agamba bakikuba kambaleke boogere tebagambwako wuliriza bw'oba wakikuba na kati gwe oliko mulembe guno kyogamba Amini bye yakola ne Museveni byakola byanjawulo oli yakolanga ebyeno naakola bibye Amini yali mubi naye kati bagamba ate byajulira Amini Museveni yajjanga mulungi kati ate bamwetamiddwa okitegedde buli muntu atandika abakuba enduulu za Museveni ngajja be bakuba ez'abeesigye ng'anoonya akalulu be bakuba ne z'Amini
okitegedde kitegeeza abantu magoba gasekeraayengezza okitegedde abantu basekeraayengezza asituka gwe bakubira enduulu abantu abakuwagira ng'okubye hiiti era be bakuvuma ng'ogudde naye obawa bavuma kati ffe abaamanya nti nze sikolerera bantu kumpaana nkolerera ekyo kye nnajja okukola kyenkola asiimye asiime okitegedde nnyina kukola mulimu gwange bwengwa nengwa musango okuyimba katala munnyo nti buli maka gubaamu ye okuyimba musango nti bwogwa bagenda kuvunaana wali olinnya muti nti wazimba kalina tolivaayo olaba n'emiti egirina enkubo egirina emirandira giggwako ebikoola ne gikala gwani kitegeeza yimba ng'omanyi nkubye hiiti naye enkya ŋŋenda kuzzaako ki abantu be beeremeza ne mu kuyimba ne batuuka okuvumibwa nze ndugga lwaki nninda okuggwayo bwe ndaba nga sikyalina maanyi gapika music mutuusa mu bantu nga ŋŋenda ntuula eka kinaakukosa ki ojja kujja onneebuuzeeko ndugga wayimba lwaki wawummula nti munnaye nina byenkola kyogamba afiriga ekyazunga mu byalo tetudde naye tekola tegenda mu America nikiri South Africa neekola ki mu byalo tekola ekitulemesa abayimbi kwe butategekera byankya nze ekinkozesezza ekibiina BAM Production mbadde miisinga ekibiina kya Sebatta yazannyanga n'ayimba ne bazina bakuba ebivuga ebirungi kati tekikyaliwo tewali bibiina naye njagala nzizeewo ekibiina nga kirina dance drama music okusobola okutuuza nti ndugga abadde ajja Masaka n'ayimba ennyimba 2 n'adduka agenda kujja abantu bamulinde mu kisawe nga azze kubayimbira wano omuntu abadde agezaako kikola ye Lutala ayina ekibiina ayimbira abantu ne bakakasa naye nga talinaamu katemba senga abadde ayina abaana ng'azannya bazannya bazina bayimba awo n'agatta abadde agenda kujjayo ekintu kya Sebatta kuba alina obusobozi azzeewo ekibiina naye kati twagala kukola ebyo nga tumaliriza wetwali kalenda senga kula Namayajja ne yani bawe kabona Jumba n'ogenda ku First Hotel Mama Fina najja ogwa side ki kankubuuze maama wo ne taatawo bwe baawukana gwe omwana obakyayira ki kuba nooyina gw'oyinza okukyawako nze maama waba yanzala ne taata maama n'ayawukana ne taata nadda eka Jansi nga taata ali mu Tungo Kitiko kitegeeza nze nnyina okugenda ewa taata ne mmulabako ne ŋŋenda ewa maama kubanga simanyi ntalo zaabwe zikula Namulima Mafino babeewala nabinkwatako nze nazze kututumula buwangwa na nnono bizza ku ntikko nze ndi muzzukulu wa olabike ng'atambuza bigambo bijje no bobitwale no bijje no bobitwale eri eyo ntegeera y'abantu kulannama wawuliddeko ng'akomplaininga nti lwaki wali ne Mama Fina wawuliddeko Jumba ng'akomplaininga era naye yandyagadde okumanya nga nti ali kulina we anti wuliriza nze ndi mufumbo mbugenda fumba mu maka gaabwe oba wampasa nze ndi mutuli bumu tuli bumu nga ttiimu enzikiriza ey'obuwangwa n'ennono eya tuli bumu Jumba ne kulannama gye bakulembera ngirimu ne tusiina kimpalanya Mama Fina oli mu kibiina ky'abakulannama kyatuli bumu kuba tuli bumu mu buwangwa n'ennono tulina kuba kimu era ne busobola okukyanga ne Mama Fina ali mu tuli bumu lwaki tuwagenda mu kya Mama Fina nze nkimanyi nze mpulira nti mukulembeze wa buwangwa na nnono mmanyi nze simanyi nti alina ekibiina yali akiranzeeko nze mpulira tuli bumu mwe mukiwulira towulirangako Mama Fina alina ekibiina amazima Mama Fina mumanyi ng'omukulembeze w'obuwangwa n'ennono kuba okulembera wano ku mukutu gyaffe wano oba mu Uganda tulina omukulembeze kabaka katikkiro okiregedde buli muntu mu kiti kye tulina president tulina ba MP tulina ba minister kati kulannama agambye nze president jeno gwe noonya kyekitegeeza oli agambye nze nkulembera naye mnoonya kyakulembera kyeki bonna bakulembeze muno nennono tekulemberwa omu okitegedde Bajumba bakulembera ne bano bakulembeze wabula nze ekibiina kyendimu nga bugamba nali mu revival band oli ali mu Homies ono ali mu Eagles nze ndi mutuli bumu eyakulannama wazuula nti yennungi ze bali simanyi kuba ekyabwe simanyi oba kibi kuba sikigendanga nze si awomerwa enkoko talingiriza byerya kati Mama Fina bwe siwulangako linnya lya kibiina Mama Fina takuyitangako nti jangu mu kyange bwe nali ku ewuwe era mukwano gwange era bwe naliko ewuwe yagamba nja kukola omukolo nga nkutikkira nkutongoza era ngulinze kuba mukulu kati akutikkira atya nga ate oli wa tuli bumu nabo bajja kujja ku mukolo ogwo anti nga nze sinnafa buli musawo ateekwa okubeera obumu
lwaki mwebola gavumenti enayamba atya ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga temuli kitole mugenda ne mutwala bipropose mu gavumenti mugenda okusanga ya Mama Fina gyeri eyakulanama gyeri eya Yosefu gyeri eyabaligidde gyeri gavumenti n'ebitunulamu eti n'egamba oke tebali kimu n'ebamma netandika kuwa kise bonna balina naye bayekolerera kati gavumenti weba yawakulanama yamusiimanga muntu buweereza bwe mu ggwanga teyamuwanga ewadde abasawo ne bweba yawa Mama Fina yamusiimanga muntu kuba temulina bumu okitegedde era nze sisobola gawandi gavumenti yegagawaza kulanama no mukazi agabye ebyoga atunze eddagala Mama Fina mukazi yamanyi gyazijja wabula wano gavumenti okubeera okutongoza obuwangwa n'ennono n'enzikiriza egiwe ekitiibwa bawe ekitiibwa obuwangwa ne mu covid tebaggala masinzizo naye waliwo kye tulina okukola eri essinzizo jumba lye bali mu kuzimba nga tuli bumu eri obuwangwa n'ennono yali indowooza najja nembuuza Ssaabakabona nangamba no ogenza okkiŋŋamba nga nange nakyagala dda tulina okuba n'essinzizo ng'omuntu ajja nga tazze kujjanjabwa nga azze kusinza na kusaba Katonda we ng'ayita mu nnono ye otegedde ekyo kitegeeza kuba bumu nga Ndugga ne waba n'essinzizo e Masaka nga ne Jumba alina Mukono nga ne Mama Fina alina ne Kulanama alina ngonna gaba masinzizo nti Kakanda alina essabo essinzizo lye Sabiro Kayanja alina essabiro lye ani Bulazaroni alina essabiro lye gye tuyita essinzizo kitegeeza bonna balokole naye bamaanyi kubanga bamanyi nti obulokole bali kimu wadde namwe mulimu abeekuba era mubalaba bafala abeekuba kuba lwaki mwekuba nga mwena musinza Katonda omu ebbanga lyomaze mu buweereza buno obw'ekinnansi ki ekisinga okwawula abakulembeze bano abakulembeze oli bw'aba n'amayembe 7 alowooza yasinga okumanya amayembe naye ngeri ayina 12 ono bw'aba awonye eddalu alowooza mu nsi yonna yaliwonya so obusawo buno buli bwe buti nze Ndugga nnyinza okubandika fulu mu kuwonya okukwata amalogo okugaba emikisa buli muntu alina kiyayiga era bw'ogenda ne mu basumba mulimu amanyi okubuulirira katolaba tomusembera abuulirira enjiri n'owulanga omwoyo asse kyokka eriyo abajja nga yazze kukola byamagero otegedde kati ne mu nnono wano mulimu nze nga nsobola okukujjanjaba nga sikozesezza ddagala nkutunuzaamu mukono nebayo oli nga alina mmala kukubira nsaasi nnaku 3 okuyita empewo zo ne mubaamu oli nga yawe kamala ono amajini tagalabamu oli okitegedde kati naye buli omu ayagala kulaga nti wamaanyi kati ne bakola obukundi obwo ate n'abalwadde ne muleeta obuzibu bw'ova mu mbuga ya Ndugga n'ogende wa Ssekatawo oyagala oyogere ku Ndugga bw'ova ewa Ndugga wa Ssekatawo ate oyagala oyogere ku Kulanama bw'oba ovudde ewange n'osiime ogende wa Ssekatawo yogira byeri ebyeno bireke okitegedde n'abalokole babikola yavudde ewa Yiga n'agenda ewa Kakande n'avumirira Yiga n'ava ewa Kakande n'agenda n'avumirira Kakande ewa Loni lwaki oba oyogera ebyo kati entalo ziva mu bantu bano betujjanjaba okitegedde omuntu ayinza n'okugamba ewa Ndugga nno bakwogerako bubi naye ng'anoonya buganzi gy'oli n'agamba Kulanama Ndugga takwagala akwogerako bubi ng'anoonya buganzi so ffe abasawo tulina okuba obumu n'okwetegereza abatuloopera ensonga kuba mu lubaale baba bakutendeka basooka kujja ku mwaliro gwa busungu nti bw'oba n'obusungu n'empewo zinyiiga bw'onaanyiigira omuzzukulu abajja afuna obuzibu onatta bameka kivula bammandu atanyiiga mukongozi w'emisambu atanyiiga muzzukulu ne waakunyiiza omuleka omulimu guno mukoze muti ogusitula ogujja we gubadde abantu batandika okubeera nga baguwa ekitiibwa n'obutandika butabatya kati nze nsooso kikola Jumba abadde atobye ne Kulanama batobye Mafina talina kyakoze simuzija lwaki mwagala nnyo okutankula entalo kye nabagambye nti musomba entalo ove wano ga Mama Fina Ndugga yakkolokose no Mama Fina Kulanama Jumba n'abalala besogeddeko Bassekatawa baani Bagalaba bakoze omulimu bano bina Kayunga bakoze omulimu abasawo bangi besola kumenya buli omu mu kiti kye ayagala obujjajja n'obwakabaka n'ennono ya Buganda bakoze omulimu naye ekireese obuzibu butaba kimu nze navuddeyo ng'omuvubuka kyova olaba nze siina mpalaniraako nze oba oli tomwagala nze nga tanvumangako nze sibimanyi linda lwali nnyiiza ndi muwalana okitegedde guba toyagala Kulanama lwaki nze mukyawo nze naliyo gye mwewalanira kitegeeza nze bwe njawukana ne mukazi wange sikyawa maama we yankola ki
anti abadde nnyazaalawo katakyali ansigala muyita maama abadde agula mmere wange nze mbadde mulabirira era kansigale nga muwa akaseera ako maama omuwala we ke yabeerako ewange sigala nga weekitiibwa nga maama kuba abayanzala ye teyanvuma muwala we ye yabulwa amagezi ekitegedde kati ennono nazze ng'omuvubuka nze lwaki nati nagaana okutya ne nejjayo nagamba oba music yagwe oba taggwa nze ndi muzzukulu wa misambwa atakyagala ngobe tebanjagala nyimba ebibakwatako gwe atayagala byannono wuliriza music kuba nyina message ezikuyamba gwe ayagala ebyennono jangu eno omusiraamu bwampita ŋŋenda lwaki muwalana eri nzikiriza bibiina bye bitwawula naye nga katonda ali atya gwe musinze mu busiraamu gwe musinze mu bulokole musinze mu nnono oli mu bukatuliki tewali musango kyova olaba ne bino bivudde ku byabufuzi okutandika okuleeta obukuubagano ng'oyambadde yeeronze wa lwedi sijja kukubuuza lwaki sikubuuza wagira bibyo nange byange bwe tusanga emmere tugirye ffenna kyogamba nze bwe nkyawa Museveni mba nkyaye tumwine mba nkyaye zimanya kayanja sale bapulomota nga yabawa ssente senga naye yagamba temwagala muganda wange nange sijja bbawa senga muzifuna kitegeeza bw'okyawa omuntu omu ate tukyayira mu famire ye kale ndoozi yalegenda kubanga ekomano obigambo biyinza okubanga tufundikira so nkoowola abaana mwenna abaagala okutumbula talenti abaagala okunoonya ekibiina wookolera nga tojja kuzungazunga nga toleese lugambo kukyawaganya ndugga n'abayimbi balala ng'ozze kunoonya future na kukola ssente wandiika essimu zino wammanga essimu yange eri 074 2 8 62 72 endala mwayagala ebya music wewandiise eyo gye mbawadde ya nnono abanjagala mu byennono so kati batereeza okubasomesa oyinza okujja nga obwavu bukuluma owuza ssente zimpita mu ngalo naye nga gwozirya kati bwe ndaba nga tolina bizibu nga gwozirya nga nkutendeka nkusomesa 074 eyo giyitirako ng'oyalabya audition kwewandiisa wa mitanda ku PTC ku Mwende Bulenga so nsaba buwagizi bwammwe vidiyo y'oluyimba tebayambika efuluma leero enkya mujja kuba muginoonya ku mikutu gyonna kale Rosemary Beddings basangibwawo Kasubi ku bitaala ku kizimbe kya Princess Complex nga Kiira Makerere banoonyeeko mbere bulungi mweraba